Bambi nkwegayiridde nyamba buyambi. Nyamba. Kuba kino bw'obanga si ggwe nnyambe mu kino mba sirina bwe ngenda kivaamu mba sirina kyakikolera. Ekyamazima neetaaga buyambi bwo. Tomanya nange olibaako n'ekizibu nange ne nkuyamba mu ekyo. Kino nsaba okkirizeeyo mukwano gwange tuyambagane ng'abasawo n'abasawo. Kino kiriwo kaseera buseera. Ne kino bwe kinaaba kiwedde nja kuba nkutikkulako omugugu ogwo. Okay. Kale. Naye Musa naawe nga tewali yadde muntu n'omu ajja. Kyokka bali bagenda kutuuka nga tewali kye twamaliriza ng'ate obudde bugenda. Nze ngamba twandisituse ne tugenda ne tubaako gwe tubuuza wa maneja waali. Obuzibu tuzze twebwalabwala. Nabagambye n'obagamba tutuule wali we batulabira amangu mbu mwe mwagala eneewala. Naye lindako wendaba omuntu yenna ayitawo ngenda muyita njogere naye. Nze kangende mbeeko gwe mbuuza wa maneja waali okusinga okumala obudde obungi wano. Tewali buzibu. It's okay. It's fine. Ugamba nze? Iye ssebo. Nsaba ku buyambi bwo. Obuyambi bwo oli ku muntu mutuufu. Kuba okwetoola kino kyonna ekifo nga bw'okiraba nze kennyini batuukirako nze ne mbawa obuyambi. Okitegeera? Obalebala nkuyambe mu ki? Mbadde njagala kundagirako ofiisi ya maneja wano w'eri. Njagala kwogeramuko naye. Manager? Nze manager. Okinamu obuzibu? Wanje? Nkubuzeewo wano. Nze manager nze kennyini. Naye ng'okakasa gwe maneja. Obadde wano nakuyambe mu ki? Oba gwe obadde olina manager omala gw'omanyi atali gw'olina ogwo gw'omanyi atali nze? Nedda si. Kati nze manager. Kale tubadde tulina kye twagala oteekerako wano. Kye mwagala oteekerako wano? Mbaga, kwanjula, mikolo, kumanyagana, kufiirwa, nnyimbe, dduwa oba kuno bakukyala. Tubadde twagala teekerako wano surprise engagement party. Eki? Tubadde twagala teekerako wano surprise engagement party. Sapu?
nkitegedde ezo nsonga ngenda zikolako mu ffumbiro abaana bagenda kitokosa ngenda kireeta Sebo, fete twagala kufumba. Twagala just wako kifo wano eno. Tukoleyo ko surprise. Naye bambi mbadde nsaba kibeere mu bwangu. nkunyigidde nkugambye ngenda laba n'abaana oba ebintu bikoze eki bidde okinamu obuzibu kuba wano byo ku byokulya kigenda kuba malida agenda kukola oti kimu kindekere Manager taliwo at the moment, but bwe kapati katonotono just kagenda kubeera awe muli kiri okay nsobola okufunawo nawe mutimba. Okay. Kujjako n'ekirala mama mwina kimwagala tubaweereze oba ebyokulya oba ebyokunywa tusobola obireeta. Waliwo bye tujja okwetaaga naye katumale okwegeyaamuuko wano. Okay. Thank you. Kulikayo. Muno manager taliwo. Manager taliwo. Nze wavudde wano nga mmanyi ogenda yogera n'omuntu ategeerekekako naye Kiriina Kugambye amalidde nze obudde angambye mbu ye manager. So kati manager akugambye eki? Bannange, for Miss Calls, mukimanyi tewedda Mr. Jordan yankubira. Eki? Oba yatuuse? Kisoboka okuba kuba Uncle Jordan mulungi mu kukwata obudde. Bannange tugire twetegeke. Okimanyi nti nange owedde ankubira. Are you sure? Ziizo missed calls 7. Naye yakitegedde atya nti ndi naawe alyoka akukubire? Ayinza okuba nga yazze n'atulaba nga ffe tetunnamulaba. Nedda. Ayinza okuba yagenze ku mulimu ng'akunoonya n'agenda n'ewaka ng'anoonya Vanessa. Nfudde nze omulimu gwange guweddewo. Lia, tokaaba. Abantu bagenda kuwulira. Kati kye tuba tukola ffe tusigale kweno ensonga. Uncle Jordan bw'anajja agwe mu surprise. Bw'anaaba asanyuse tajja tugoba. Naye naawe Vanessa, kyogamba eno pate gye tuli mu ttegeke esinga ofiisi y'omusajja gye nalese nga nzigadde. Ye ggwe olowooza nti bino byendi mukola bye bigenda omusanyusa ng'asanze ofiisi ye nga nzigale? Naye omanyi nze bino ebintu ngenda bivaamu. Ngenda mukubira essimu nze munnyonnyole neewozeeko. Nedda. Ekyo ky'ogamba okukola kye kisinga obubiriya. Tokikola. Vanessa kyakugamba kye kituufu. Tova mu kintu kino bambi. Twetaaga tumuwe ensonga enkulu lwaki waggaddewo. Olaba Lia, kola ekintu kimu. Mpuliriza. Uncle Jordan ebbanga limaze nga mukolera. Mumanyiko ekintu ekyo? Ku nsi kuno asinga kwagala mukazi we, Aunty Martha. Naye ate Vanessa, singa ajja n'ebimunyiza obunyiiza, taatugobe ffenna. Nze Vanessa ye bannangoba siina waakudda. Siina mulimu mulala at the moment. Gwe nkugambye nzikiririzaamu. Jja tugende tutegeke. Tugende tutegeke. Jja tugende naawe.
Taliyo. Taliyo. Okakasa taliyo. Taliyo. Bana zeewa. Duka lola baba waje oyinza omulabawo. Bana chola bayo chona. Na yala zeewa. Kati soko je. Obadde munda. Ekitanda kye taliiko. Ate ensawo ye kweri ku buliri oba teriiko? Teriiko. Aba ayiseewa. Soko demu. Nedda. Ono tagenda kumpuliriza. Obusungu obumuliko bungi. Ne byandowoleza bingi. Byenkoze bingi bannange. Ofisa, oba kiki? Oba yalimba kwewonya? Oba nga yali ayogeza kutya? Oba embeera y'omukomera yamususseeko? Kuba ndabye nga feesi ye ezimbye. Kyeka bamukubyemu empi mu kkomera eyo gy'ali munda. Ekyemu. Oba yatidde embeera ya kkomera? Kuba okusinziira ku ngeri gye njogedde naye andaga waliwo ky'ataŋŋamba. Alaga alina ky'ayagala okwogera naye ng'atya.
oba twetaaga tufuneyo omuntu ayogereko naye amutuuza ayogereko naye mpola mpola nga si bya mpaka nga si bya kumuboggolera asobole okumuggyamu amazima. That's what I think. Kati gobadde oteesa tukole ki? Offiisa, tufune engeri gye twogeramu naye nga ya mirembe oba tufuneyo omuntu ayogereko naye mu mirembe. Either way, nsobola okuyita nze omusawo wange najja nayogerako naye kuba yakakkanyiza ne Pauline ate kati ali fine. Lwakuba nti Pauline ye alinamu ekizibu Offiisa, obwongo bwe she's on and off. Her brain is not stable. Oba yeetaagayo omusawo wa bwongo? Kirabika kubanga era ndese dokita kyagenda okukolako. Okay, mumbuulirako ekiba kizeeko kyonna. Ofune n'omusawo gw'ogambye ayogereko n'omukyalo oyo. Anaatubuulira mazima. Kuba kirabika n'omukyalo ono gw'agambye aleeta omwana alabika tajja kujja. Olaba nga n'olwaleero luwedde ali mu kutubuzaabuza. Excuse me. Hello? 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 Oba ani ono? Essimu togimanyi? Sigimanyi. Oba akubye wrong number. Anyway, Offiisa, kangende. Waliwo program egenda okumpitako kanyangwe bambi. Ngenda kukubira ku dokita mugamba ajja ayogereko naye. Bw'anaaba akkiriza ajja kusobola okumuggyamu amazima. Kale mukyala Masa. Kale Offiisa.